mwami Museveni tampanga ku mmotoka nkutte ekitabo ekitukuvu ekya Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna alisala emisango egy'abalamu n'abafu era nga bwe ndibiddamu ku lunaku lw'omusango the judgment day bwentu bwe mbyogera mwami Museveni tampanga ku mmotoka eno era n'emirundi gyonna esatu gye musisinkanye simusabanga ku mmotoka kati emmotoka eno abantu bonna bo abaagala okulimba balimbe abawayiriza bawayirize abasiga obukyayi basiga obukyayi saagala nyepanko saagala kulimba abantu byonna bye bagamba tebiriimu ene emmotoka eyitamu amasasi teringa ya Bobi Wine ene emmotoka teriimu byuma bikamante otegera era nabadde njagala kulaba Bobi Wine gundi ani balamu yeetaaga okutwalira omusawo amukebera omutwe otegera simanyi babbala muddala omutwe gwe mulungi ate abasumba babbala mu bamanyi nja kubagamba bamusabira aliko ekikyamu ente kwezebaka ente z'abagagga ng'abasajja mivule buli kapeti njigula emitwalo 13 bulaba kapeti 10 ziba miliyoni emu n'emitwalo 3 kubanga zino ente zina ekibeere ez'amata amangi bweziti zitaka okusula abantu abalungi ziridde bulungi nezisobola okukola amata obulungi okutegeera so kati saidi wano we wali ente ezikamwa ngabo ziraba ebibeere buno biraba ezeri zeziri embuto ziri za mbuto saidi wano wali ezikamwa entoji ensoji kakasoti anti obukadde olunana tebuli ku zino zizo kati nakugamba nentegeeza abantu nti tebatusuubizanga ku bukadde lunana nembagamba nti raba gisaba baguba ddalu tebakozesa linnya lyange kubanga sizuuliranga nako kye tutasaba ate akituwaatya njagala kubagamba nga sitya otegera ng'ate siduula wano amata gokka nfuna miliyoni 10 mu mata buli mwezi mukwano gwa Balamu yatugaa nti ekibalo kino president ye yakikuwa nyinza okutaba na sente zibigula naye ate Balamu ali connected ku Museveni yekka otegera kati njagala ntegeeza abantu olunaku lumu omusajja omuzungu yajja mu Uganda nene esinga n'eno gye baali babuliramu enjiri ne mbatwala ku bizinga yonna eyo ne bagindekera nina connections n'abantu abalala